Alright, omulungi yeekuumidde ku good talent gwasingira ddala okubeera owakabiira ng'okola kyammanyi okubeera ng'otwekuumiddeko. Yes, kakati amawulire agaliwo olunaku olwaleero ge ga mwana mulenzi ono ayitibwa Shadrack Mbogo, mutabani wa Bobi Wine, era ng'omuvubuka ono oba mwana mulenzi ono omwana muto yeesobodde okubeera nga nte yeewangulira ogufa owali eri ku ssomero wabadde asomera oba wasomera erya Hillside n'alya, oluvannyuma lw'okubeera nga ate mu kwesimbawo kw'aba prefect oba okulonda abakulembeze b'essomero okwa 2022 mwana mulenzi ono yavuddeyo n'abeera nga nte awangula ogufa ogunene okubeera nga ya edi prefect w'essomero eryo, era nga amawulire gano gavudde ne gabeera nga gasaasaanyirwa mu ggwanga ku mukutu gwa mama we oba omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi, era nga wetwogerera eggulire lino omwami ono ssaawa zino wetwogerera ye edi prefect owa ssomero eryo erya Hillside n'alya. Omulimu gwa prefect gwabadde tagumanyi, omukulu ono Shadrack gwagenda okubeera ng'akwasaganya, of course omukulu ono bamuyozaayozezza olw'ogulavu guno oba ogufa ogunene gwatuuseeko era gwagenda okuba ng'akuweereza nga prefect. Jjukira omulimu gwa prefect kwe kubeera nga ate akiikirira amasomero wabeera watasobodde kubeera nga nte abakulu b'essomero babeerawo oba abasomesa nga babeerawo, n'okubeera nga nte akola omulimu omunene ennyo mu bayizi wamu n'okubeera nga nte asharinga oba okubeera ng'akwasaganya embeera eziruma abayizi wamu n'abasomesa ng'azituusa mu ofiisi y'essomero. Ono nno mwana mulenzi waakuna mu famire ya Bobi Wine wabula nga nte y'omu ku bantu abazze nga babeerawo ne babeera nga nte naye yeeyunze ku lunyiriri olwo oluva mu Kyagulanyi famire okubeera nga nte naye mukulembeze. Jjukira mwana mulenzi ono naye yeegasse ku baganda be okuli kannyina kano ke bayita Kasharom Namagembe. Ngajjukira ne Namagembe ono yaliko omukulu, yali mukulembeze oba yali prefect abeera nga akulira library era ku ssomero eryo lyerimu era Hillside n'alya mu mwaka gwali gwa 2019 n'abeera nga naye yawangula ekitiibwa ekyo oba ogufa ogwo gw'okubeera nga nte yakulira library oba okumanya ebigikwatako. Of course era nga bwe kiri nti kirabika obufuzi buva mu musaayi, ne mwana mulenzi ono ayitibwa Kyagulanyi ne mwana mulenzi ono ayitibwa Solomon Kampala gwe tumanyi nga first born, naye yabeera nga ate wali eri ku ssomero erya St Mary's College Kisubi, of course era naye yaliko omukulembeze mu bitundu byeyo ate era n'abeera nga nte naye ebintu bimutambulira bulungi mu biseera bwe byaba bimuwanga tebanaba kubeera nga nte bamususpendinga, okubeera nga nte yali akozesa ekyokunywa kya Bob Marley kye yali asinga okubeera nga ayagalira ddala. So kakati ge amawulire agaliwo mu bawagizi ba NUP era wamu ne famire ya Kyagulanyi olwa mwana mulenzi ono ayitibwa Shadrack Mbogo okuvaayo n'abeera nga nte yes yatuse ku gufo ogwo ogunene, naffe tujja kuba nga tumuyozaayoza webale kubeera nga nte mwana mulenzi otuse ku buwanguzi obwo okubeera nga nte gwe edi prefect w'essomero eryo eddene bwe lityo. Fonna sigenda kuba nga nsukkawo, nja kusaba Mukama Katonda abeere nga kunkumira. Bye.